People are seated. Ngeno jendi bagamba bugambi. Now where I am, I was just saying. Awe muri ndabo omukyala bwati ne bwati. Where you are, I see a woman such and such a woman. Nayimirira nenga siriiwo. She will stand and I'm not there. Ne muwako obunabbi oba to pray for her. Kakati your vision. So that is the vision. Nakajisha yalinga n'abantu batini. And so far shared it with few people. Mukama gyatuwadde ennaku eziise on which the Lord has given us days. Ekanisa affe gyeraga. Where our church is going. Wamalo jimpa. So after the Lord gives it to me. Nengamba kangezese ku lwokutaano bakikola. He said let me test it whether it will work. Nesooka mbeera eyo. Now he was there. Mumunda banadde njogeza malala newe nabadde. But where I was. Kati nengamba kambeereko eno. I said let me stay there. Nempeereza. I said. Nempeereza. I ministered. Nga siriiwo. When I'm not. Ero lwakimaze. And after that. Olina ngamba kikola. He told me the network is there. Kakali mwabasigadde mwasigadde mugamba. So the rest of you are just saying. Muzeeyi alina amaanyi. Buli wenkawulira ngamba. Whenever I hear that I will say Mukama mulungi. God is good. So netweraga. We show off. Netweraga. We show off. Naye okweraga. But that showing off. Waliwo gye tugondera eyo. That is where we all go down. Simanyi oba nina gwe njogera naye. I don't know whether I'm speaking to somebody. Waliwo eyo gye tugonde, waliwo eyo gye tulaga. There is somewhere we go to. Ebitiibwa byo n'obiteeka wali. And you put all your honors and respects aside. N'ogendayo ng'omanyi tolina yadde akala. And you go there knowing you have no single power. Ogenda okusisinkana. The one you're going to meet. Oba ogenda okukabirira. The one you're going to cry to. Ogenda okusaba. The one you're going to pray. Y'ensibuko ya buli kimu. It is the source of everything. Kati wamala okuwa. So after filling you. Nodda mbana abatabitegeera n'obeeragiramu. Now you come to these who don't understand, you start showing off. Sisobola kutandika kusaba Mukama nga mwetaaga. I cannot start praying to God and I need Nentandika kutambula nga wentambula. And I start moving the way I'm moving. Eri n'entambula ekendeera. Even the way you move, it's different. Oba omukimpoozi. You're there into your. Olaba tekimala n'ofukamira. You see that standing is not enough. Tekimala ne weebaka wansi. It's not enough. You lay yourself down. Mukama mpa amaanyi, Mukama mpa ekisa. God fill me with power, the grace. N'akubuuza ebibuuzo bye and I will ask you. Kati wamala ofuna. So after getting. Awo ne njja mu batamiivu bange. You come into my drunkos. Abatabitegeera. Those who don't understand. Bo bali okuba ngalo buli kyenkola. They are there to clap whenever I do. Nange ninja ne mbagamba nze generali. I will come and say Amina. General. Yes, General. Mukama mulungi. God is good. Kikyengezako balaga. What am I trying to show you? Weeraga bye weeraga. Show off on what you show off. Naye nga waliwo abibacking. But there is someone who backs that up. Tiisa b'otiisa. You tease those you tease. Naye nga waliwo omunene akola ki? But there is a strong person who backs you up. Nga tagenda kuyiwa. That will not disappoint you. Nze nga bwe mbatiisatiisa. The way I tease you. Olumusooka nabbabuuza ndagule. At times I ask, can I prophesy? Namwe ne mugamba prophesy man of God. You also say, oh, go deeper. Mbeeraawo nga mbusitinga neeraga naye nga manyi bwengamba nti ndagule. When I say that I prophesy, wali agenda okumbaakinga. There is someone who is going to back me. Mukama mulungi. Kakati kabaka ono. Now this king. Ebigambo byayisiŋŋanya. Bali bayimusa okumulwanyisa. People are present to fight him. Naye n'abagamba sibatidde. He tells them, I'm not scared of you. Nze Yuda. I am Judah. Nze nju ya Yakobo. I am Jacob. Nze nju ya Dawudi. I am the house of David. Ngenda bakuba mbamenye emenye. I'm going to break you down. Bibyo bigambo byayisiŋŋanya nabo. These are the ones he exchanged. Nabo ne bamanya nti akasajja tekatutidde. They know that this man is not scared of us. Naye we yabaviira. But when he left, n'abagamba kandeeta amagye gange. He said, let me bring my army. Yadda ku maviivi ge n'agamba Mukama. He went on to his knees and said, God, abasajja bangi. Men are many. Abasajja bangi. These people are many. Abasajja balina amagye mangi. They have an army. Wallahi sisobola kubawa. I cannot overcome them. Naye wali abagambye ajja kwaki. But he told them he's going to break them. Abatiisiza. Scared them. Abagambye mwe temulina kye mugenda kunkola. He told them there's nothing you're going to do to me. Ffe Isirayiri.
We are Israel. Ffe bazzukulu ba Dawudi. We are the descendants of David. Ffe batabani ba Sulemaani. We are the sons of Solomon. Ffe batabani ba Yakobo. We are the sons of Jacob. Temugenda tutiisatiisa. You are not going to scare us. Tugenda bakuba n'abaana bammwe. We are going to beat with your children. We yadde eri. Now when he went aside, ebyambalo n'abiteeka bali ebbali. he put aside the clothes. N'agamba ababe He bannaye told his own, tutiisatiisizza naye we've intimidated them, amazima but gali nti abasajja bagenda the tukuba. truth is that they are going to hit us. Twogedde bye twogedde, We've spoken whatever we've spoken. amazima gali nti The truth is, tuli bakube bajjo. Ne wali mu bantu tebakoze eki, but in public, tebabyogedde. they've never spoken. Wali mu bantu boogedde ne balaga ensi nti In bo public, they b'amaanyi. have spoken, showing that they are greater and strongest. Ate ennyumba ya Dawudi The house of David. ne babagamba tugenda bakuba temujja natuuka Isirayiri we. If they said, I'm going to beat you, not even reach in Israel. Mu bantu In public. bwe badda eno But when they come aside, ne bamanya nti they know tuli banafu nnyo. we are weak. Kati ne bakoowoola. So they called upon. Kati njagala olabe kino. Now, look at this. Singa bawandiika ebbaluwa If they had written a letter eri amawanga mikwano gyabwe to the friends or nations which ne are babagamba friends, bane mujje mutulwanireko, and they called upon them to come and help them. emikwano tegyesigika. Friends are not trusted. Bandigiwandiise bali ne babagamba owaayi They would have written and they would reply ono to them, eyabatiisatiisiza ate si ffe baasaba obuyambi. said that the one who intimidated you is asking for a help. Munafu nnyo He's so weak, era mumumaze. and now you're done with him. Ne tebalina mwana wa muntu gwe bawandiikira bbaluwa nti jangu otuyambe. But they never wrote to any person to Bo come and baakola help. ekintu ekya. They did only one thing. Kabaka n'alangirira ekisiibo The king declared the fasting. n'abagamba ffenna tugende ku kiggwa kya Mukama Say, oh, let's go to the temple Sulemaani of kye yazimba, God, which Solomon built, kuba amaviivi gaffe wansi, and put our knees down. fesi tuziteeke We wansi. put our faces down. Ebigambo bye twogedde eri balabe baffe The words we spoken to our enemies birabikeko. to appear. Mukama mulungi. God is good. Wano Here, temunafuna kyenjogerako. you have not gotten what I'm talking about. Abamu mulina be mutiisatiisa Some of you, there are people you scare, naye nga teri akubaakinga. but nobody backs you up. Ffe tuli baana babizaayo, tetufumba na bajja baffe. We are daughters of Abisayo, no cooking out wives. Ekyo ekirungi olaba okyogera wano, tuli baana You know, you babizaayo. spoke it here that we are daughters of Abisayo. Tetulogebwa lwa nsonga abizaayo We are akubaakinga. not bewitched because Abisayo back Naye you. oba tolina abizaayo But when you don't have Abisayo, tebisobola kuddayo. No, Kakati which cannot bwe go back. oyimirira mu bantu n'oweeraga so you nze stand in n'onoga public and show bikudda. off and Lwa nsonga olina backup. because you have backup. Mukama mulungi. God is good. Olina connection eyo. You have that connection. Kyova ne kabaka Yusufaati asaba That even Jehoshaphat n'amugamba ffe said, tuli baana ba mukwano gwa Ibulayimu. say that we are children of your friend Abraham. Tuli baana ba mukwano gwa Ibulayimu. We are children of your friend Kati Abraham. byewakolera Ibulayimu byoba otukola ki? So what you did to Abraham, Balina ababaakinga. they have someone who backs them. Mukama mulungi. God is good. Kati gwe ogamba nti tojja kulogebwa. So when you say that you're not Buli kye bewitched, banakukola nga kirina okudda lwa whatever nsonga they do to you has to kitaawo go back. omugenzi akubaakinga Because your father, the late, is backing ne you. kitaawo aliwo essaawa zino And akubaakinga. even the current father is backing you. Mukama mulungi. God is good. Kaakati bw'oba ogamba abantu Now when you're telling nze people, w'okola ekintu kijja kuddira kyogere when you do ng'okikakasa something, speak it as showing a kubanga proof. nkola ki? Because I back Kyukira muno you. mugambe kubanga nkola ki? Tell your neighbor, Newe mba siriiwo. but if he's not there, Yogera mpola. speak little. Ekyo kyo kituufu mwe nabagamba bazzukulu b'abazzukulu bammwe Your grandchildren be balinziika. will bury me. Mwe abali wano nedda baaba. Ekyo nkigaana munziika mutya. How will you bury me? Mukama mulungi. God is good. So yogera by'oyogera. Speak what you speak. Ensi gikakase by'obakakasa. Assure the world Naye what you ng'amazima tell them, okimanyi waliwo akola ki? knowing that there is someone who is backing you. Waliwo akubaakinga. Someone is backing Bano you. baabakakasa tuli b'amaanyi. They assure these people that Naye we nga are bamanyi Katonda but they knew God aliwa is with
Katonda aliwa? Where is God? Ali mabega gaabwe. Is with them. Era bwe bamala okukangakanga, And after scaring and intimidating, bwe bamala okutiisatiisa, after scaring people, ne badda ku maviivi, they went on to the ne knees. bamugamba Mukama owulidde bye twogedde. They said, God, you heard what we said. Tubagambye tugenda bawangula, kati bwe batuwangula gwaswala. If they overcome us, it is you to get ashamed. So okuva na leero From today, njagala oŋŋambe I Musumba, want you to tell bwe me, Pastor, bansindikira eddogo ne libeera mu bulamu bwange gwaswala. when they send witchcraft to me, it is you to be ashamed. Kakati gwe bakange. So you scare Omala them. obakangakanga osobola n'okukuba akasimu n'ogamba Musumba, After scaring them, you kati can nonna go. be mbadde ntiisatiisa All naye the people have been scared, sirinawo pulaani. but I have no plan at all. Gwe pulaani yange, You are my plan. gundi ne gundi mbatiisatiisizza. I have intimidated so and so. Baako kyonkolera. Do something for me. Mukama mulungi. God is good. Tomala gakanga bantu nga tolina Do pulaani not B. just intimidate people without plan B. Bakange Scare them, ng'olina pulaani B. knowing that you have a plan. Omala okugamba bajjabo, After telling your mwe co-wives, temugenda kunkwatako. you will not touch me. Nabo ne bakakasanga bwe bagenda okuloga. They will assure you as they are going to bewitch you. Tuka misinde mu counseling. Run very fast in Papa counseling. papa. Hey, General. Nina benvu tiisatiisa. Baleka nabo bagenze mu ssabo. They have gone to the shrine. Awo nange nyimire kugambye I will also stand and say, gwe baleke. just leave them. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Kaakati Now, sisobola kuyimirira I cannot stand noono with him ne mugamba twerageko and tell him to show off with him nga sirina akola ki, when I don't have someone to back me up. era mmala omutiisatiisa. And after scaring Nina him, amafuta I okusinga have the anointing than you, naye nga nina akola ki, but I have someone. nina akola ki. I have someone. Kyovola wano mu ggwanga waliwo abantu betulaba That is why there are people who n'omala see, n'ogamba oyo alina omunene amulyewa. and then you say, he has someone behind him. Kakati spiritually Now, nkusabira nze ndi mabegawo I pray for you because I'm behind you. ne mu byensi Even physically, ne mu byensi even physically. njagala Mukama aleeteyo abanene abagenda obeere mabegawo. I want God to bring some people who will be at your back. Njagala bizinensi yo I want your nga bwe business bagenda ogirwanyisa mu mwoyo that when they fight it spiritually, gyengabisaayo gyali. Jengo Abisayo is Bwe there. bajja ogirwanyisa physically When they come to fight nga waliwo it, omunene akirimu. someone will be there to stand for you. Mukama mulungi. God is good. Njagala wonna we bakwetooloolera I want wherever they surround you, nga waliwo aliwo. someone will be there. Buli nsonda we baagala oyita, Every corner they want to pass, buli kamoli ke baagala oyitamu that every portal they want nga to waliwo pass, aliwo. someone will be there. Nsaba mwoyo wa Mukama I pray the Spirit of abeere mu God buli nsonda y'enju to yo, be in every corner of your abeere house, mu buli kamoli k'enju yo, be in every ventilator in your nga bwe house. baagala oyitayo Whenever they want to pass, nga waliwo aliwo. someone will be there. Mukama mulungi. God is good. So funa bakubackinga, Get people to back you. yiga okwogera n'abantu Learn to speak with people, naye ng'omanyi waliwo akola ki, knowing someone akubackinga. is backing you. Mukama mulungi. God is good. Mbadde example, nja mugamba I will tell him nti omukyalo oyo muweeko obunabbi. that you prophesy to that woman Olw'okuba talina mu backing, because he has nobody backing him. ayinza ogamba ha, He may say, olw'okuba talina gy'agenda eyo n'afukamira n'asaba ekyo, because he's not going somewhere to put his knees down. ajja gamba ha, He will start saying, kati ffe abalina abatu backing, now people have those who back them. oyimirira bulungi You stand n'oyogera naye. and you speak with her. Olaba osobola omanyi kye bayita okuba n'omuntu You know, having someone
n'otandika owulira amaloboozi okuva mu yene nga yeetayo. And you start feeling the voices, but she doesn't speak, or the person doesn't speak. Olaba abakyala nna ekintu kyetera olaba. There's something I always see. Ddala abakazi abali embuto ababeera ne babbaaba bwe simu abatabeera nabo. Women who are always with their husbands. Not Abakazi abali embuto women who are pregnant. nga ate olubuto omwami alwagala. And the husband liked or loves it. Va ku mwe abazeegaana. Gwe wali olaavu enyuma nga oli lubuto lwa musajja naye omusajja oba nabya firimu oba gyebiri oba tebiriiyo. Omusajja akomawo ku mulimu A man comes back oluba from okudde work. waka mama abaana kapulire kabebi kafe nga Let me hear alone, let me feel. abamukoma bbiri abamu Some firimu of you just watch that in movies. bameka nga wali okifunyeeko mu bulamu bwo. How many of you have ever gotten it in your life? Olimba olimba muka mulungi God is good. oba bikoma mu firimu naye nange simanyi. Ulira uli akasamba. You know, the baby is kicking. Muka mulungi God is good. uli akatata omwana agamba emirundi emeka kampulirize ka Now, let me hear, let me feel. ali watata omwana aho yona yino yaki olimba amasebo kawulirize emirundi emeka nga kasamba. Chiro. Mwekuume nga mugenda bayinza obatema tubano balina obujja kati waliwo abantu bano mulina okukkiriza waliwo nayinza okukwatako eyo kapo n'agamba Someone can get that cup and say, mukama nange nkitwala. Lord, I receive it. Mukama mulungi God is good. mukama nange nkola ki Lord, I also do what? nkitwala. So kati olaba ndaba nnyo abantu I always see people, bawuliriza they listen akaana nga kasamba how the child kicks, naye oba tosobola wulira ddoboozi lyako si we guli but you cannot hear the voice. oba tosobola wulira ddoboozi lyako. You can't hear the baby's voice. Kati va ku basajja Now, men, nze nyinza okujja ne ngamba kankawuliriza I may come and say, let me feel. or nyinza listen. obutakawulira nga kasamba I may not feel the baby kicking, wabula ne koogera nange. but that baby will speak with me. Wilson agamba kati sebo otutwala wa mukama mulungi. God is good. Kati for example wuliriza olubuto lw'omukyalo naye era abasajja abatabimanyi obalaba yena alinga ayagala omuyoola ekigo. Mukama mulungi God is good. wuliriza Just kati abasajja babeera batyo. now, that is how men are. Nkawulya kasamba nkawulya kasamba. Yes, I feel a baby kicking. Okawulidde nga kasamba naye kambuze ekituufu kasamba oba just kuzzamu mukazi manyi tikakasamba ama nakiyingira naana abatabimanyi kaba kasamba oba asooka afuluma ombulira amazima kaba kasamba. Muyina abaana bameka bana wali okawuliddeko nga koogera kaba tekoogera nze musiru kaba tekoogera so bino byonna mbibagamba. I tell you all this. Olina oba n'omuntu akubacking. You must have someone who backs you up. Mukama mulungi. God is good. Kakati mu abasajja ababeera n'abakazi abalina embuto. Now, men who always have Lumungi women who are agawukigezi ogambe Mukama. I want you to say, God, Saagala wulya mwana ono ng'asamba. I don't want to hear this baby kicking, Njagala okuwulya ng'ayogera nange. but I want to hear the baby talking with me. Mukama mulungi.
God is good. oyinza kikola bwoti kankulage This is how you can do it. ye bakutama batya nga bawulira bafukamira mundeke yimirira ani akawulidde nga kwogera ekirumu nange mpulidde kasamba so abatayogera abatakwaki The baby will not do what? Talk. abatayogera abatayogera The baby will not talk. olubuto lwa myezi emeka wangi microphone uyina emyaka emeka lwa myezi 5 oyina emyaka 19 yes gwani nakatejjo wano nakatijjo wano ubeera bulenga olina emyaka 19 yourself ye mwana we asooka si ye mwana we asooka yourself kuwakumeka wakubiri ono owakubiri yes bawe yani leka jubi alan wekikola otya so wetegese okuddamu zaala netegezesa naye omwana ono ye no ye tayagala kuvaayo tayagala kuvaayo lwaki musumba negenda otule mugenda kunziza gyesaagagge nzize kubuulya sikulabula okay briefly omwana oyo ayogedde naawe The child has spoken to me. wulirayi omwana oyo ayogedde nange The child has spoken with me. era ngambye musumba sabiira obulamu bwa maama I wange said, Pastor, pray for the life of my mother. naatera okujja mu nsi muno naye obulamu bwalimu I'm about to come in this world, but the life my mother is living in, ye ng'omuntu tebweyagaza it is not pleasing. ku myaka gye emito olina ebintu byolabye mu nsi muno byotasobola nakwogera There are things you've seen of which you cannot even speak of. bikubonyaabonya naye tolina woosobola binnyonnyola I'm tortured you, tormented you, but you cannot define them. ngenda kubyogerako I'm going to talk about it, si kuswaza not to ashame you, ngenda biteeka mu kitangaala but I'm going to put it into the light. nga tokaaba obuzibu obwo kati tokaaba ngenda biteeka mu kitangaala I'm going to put them into the light, naye ngenda tereza ekkubo lyo omwana ng'ajja but I'm preparing that way of that kid coming. omwana oyo aŋŋambye The child has spoken eyandibadde to me. nga jjajjaawe And the one who would have been like the grandfather jjajjaawe omukazi or the grandmom yagwa eddalo ran mad. stop musumba maama we yagwa eddalo kati gwe wawulidde ki wawulidde ki byenjogera bye wawulidde In the mass. They were there.
biweddeyo. Mugaba mulungi. God is good. So mama we yagwa eddalu Yamusumba. kati abaki wakula ne step maamuwo You grew up with your stepmom. Yamusumba. omukazi oyo yakutulugunya That woman. bino omwana we yabiŋŋamba essaawa zino bagamba olubuto teruteredde bulungi. They are telling you that the pregnancy is not into a good position. step maamu we yakwatanga Your stepmom could get you n'akusibira ku buliri. and then tie you over the bed. simanyi kino oyinza kyogera mulimu abantu abakola ebintu bye sitegeera. Yankwata nga tata taliwa. N'ateeka ku buliri n'agamba agavuyemu yakasibe. So alina engeri gye yakozesa There is a way she used to use you ng'akozesa ngalo ze. with her hands. alina maana agamba nawe kozesa ezizo. Yamusumba. Ate yo naye. So embeera we yatabuka ennyo When the situation worsened, n'ogenda obeere ne sengaawo. you went to stay with your auntie. mu kubeera ne sengaawo yalina omwana omulenzi Staying with your auntie had the boy, naye n'atandika okukozesa. and that boy also started using you. mukamwa Yamusumba. banna abasajja abazaala abaana ne mubaleka buli ssaawa. olumu mutuswaza luddanga mukweyita musajja nga wazaala omwana n'olekaawo. So mutabani wa senga yafa prostate cancer. The son of your auntie died of cancer. naye senga agamba gwe wakivaako kyokka ye yakozesanga. Yamusumba. Obwana bw'omwana wange agamba kale singa ogwe yazaala. Ali bagamba nandimusadde. So paka nakati ofuna ebirooto by'omuvubuka oyo eyafa mutabani wa senga era asigala akozesa birooto. kakati oli mu bulamu yakozesa ne mu kufa kwe n'asigala nga akozesa Yamusumba. era amanyi okugamba omwana gw'olina wuwe. kakati maama mukazi wattu mu bulamu bwe yalina omusajja gwe yali ayagala. Now your mother had a certain man whom she loved, omukazi omu nayingira mu maka ge. and a certain woman intervened or came into the home. bwe yayingira mu maka ge Interfering into the home, lwali olutalo lw'amaanyi nnyo. it was a big battle between them. lwali olutalo lw'amaanyi nnyo. infact step maamu Your stepmom, so ki kye yakola. what she did, maama oyo yali mukazi wa kisa your mother nga was, talina nsobi gyakola mu maaso ga bbaawe. could not do any mistake before the naye husband. lunaku lumu taata we yakwata maama wo mbwenzi But one day your father caught your mother. in naawe provocation. wakirabako naye maama You saw it also, but your mother agamba takimanyiiko. said that she doesn't know about it. mwamukwata red handed So he caught her red-handed, naye ye agamba takola ki but she denied that she doesn't know. takimanyiiko. She doesn't know about it. mutuufu She's kubanga right. mu kaseera kwaliwo ekintu kye bamwambaza Because at that time ne there's something kimukozesa that ensobi ye. made her do the mistake. okuva olwo yava mu maka From then she left home n'agwa eddalu. and she went mad. abasajja ne basooka bamukozesa mu bulalu bwe. Men started using high kakati partners. stepmam n'agamba naawe bajja kukukozesa. So your stepmom said that they will always use your soul. buli w'olaga bakukozesa. Wherever you go, they use you.
abooluganda njagala tudde ku njiri yaffe ate neddaki okay mukama akwadde omukisa. The Lord has blessed you. Actually mukama akwadde omukisa. God has blessed you. Togenda kubeera bwe badde baagala obeere. You're not going to be what they wanted you to be. So ekyo omwana kyansabye That is what the child is asking. naye But agenda fuluma the child will come out bulungi. well. Mama tebagenda kuddamu kukozesa. They will not use you again. Tebagenda kuddamu kukozesa. They are not going to use you again. Mukama akwadde omukisa. But the Lord has Sebera blessed teke you. emikono gyomba. Teke emikono gyomba. Zibiriza amaaso. Close your eyes. Mukama muwe ekisa muwe amafuta. Yesu. Muteeko wali asumululwa. Mwebase naye. Mukama wundi. Tubaddewa. Muve mu bizibu by'abaana. Mwena kuwalize komewa tubaddewa. Let's come back here. So abooluganda Brethren, olina okufuna omuntu akubaakinga. you have to be with someone who backs you. Abamu mubonaabona lwansonga teri akubaakinga. Some of you are suffering because there's nobody Kati backing omukyalo oyo you. okuva na leero So the woman from today, afunye backup. she has got a backup. Mukama mulungi. God is good. Afunye backup. She has got a backup. Afunye backup. She has a backup now. Tuli fena. Are we together? So bano kabaka The king, Yosafat Jehoshaphat, yalaga balabe be showed the enemies nti w'amaanyi that he is strong era alina amaanyi. and he has power. Yabalaga nti alina amaanyi He showed them that he has power era tatidde. and is not scared of them. Naye w'amala okubalaga But after showing them, n'adda mu kisenge. he went into his room. N'adda mu kisenge. He went into his room. N'agamba abaana ba Yuda bonna, He told the children of Judah, abooluganda, brethren, tusabe, let us pray. tusabe. Let us pray. Abasajja balina amagye, These men have got army. abasajja batusinga amaanyi. They are more powerful than us. Bayibuli egamba ne bagenda mu kiggwa. The Bible said that they Kabaka went to the Yosafat temple. The king Joseph n'abagamba told them, n'ayogera ne Katonda n'amugamba si gwe Katonda w'eggulu, speak to God and say, are you not the si God of gwe heaven? Katonda w'abajjajjange, Are you not the God of our si forefathers? gwe Katonda eyatuggya e Misiri Are you not the God who rescued us from n'otuwa Egypt ettaka lino lye baagala okutwala. and gave us this land of which they want to take? Abasajja bayimuse, The men have risen up. baagala twala ekyo kye watuwa. They want to take what you gave to us. Tusaba oyimirire. We ask you to stand. Mukama mulungi. God is good. Backup. Tuli ffenna. Are we together? Emabega awo nga waliwo aliyo. Behind you there is someone. Bo baayogera bye baayogera They spoke what they ne spoke. babalaga tuli b'amaanyi, They showed them that we are powerful. tetubatidde. We are not scared of you. Naye nga bo bakimanyi Knowing balina Katonda wa Dawudi, they have the God of balina David. Katonda wa Musa, They have a God of balina Moses. Katonda wa Ibulayimu, They have a God of balina Abraham. Katonda wa They have Yakobo. a God of Jacob. Era bwe baamala And after obbakangakanga scaring them, ne baddayo, they went back. ne baddayo, They went back. ne beegayirira, They interceded. ne bamusaba They prayed ku maviivi gaabwe, onto their knees. ne bamukaabirira. They cried unto him. Ne Mukama n'agamba okay, And even the Lord said, no, kino kati kye njogera, this is what I say. temutya magye mangi, Do not fear a number of army. ndi nammwe. Ate ye kasita ayogera ndi nammwe, And as long as he said that I'm with you, kyogera muno mugambe kasita agamba nti ali naawe, tell your neighbor that as long as he says with kiba you, kiwedde. that is a sure deal. Mukama mulungi. God is good. Kiba kikoze eki? That is Wagamba nti nkuyina, when he said that I have you, nze backup yo, I am your backup. kiba kiwedde. That is it. So yiga
Learn, okukanga kuba abantu tutiisatiisa, learn to scare. abantu tutiisatiisa. People will scare. Oyimirira n'ogamba omuntu sijja kubeera ekyo kyondowooleza, You stand and tell someone, I will not be what you think of me. sijja kubeera ekyo, I will not be that. naye ng'okimanyi But you know olinayo Katonda. you have God. Oyimirira n'obagamba, You stand and tell ne them. bagamba mwe mwazaalibwa muli baavu, nawe ojja kuba mwavu. They tell you you're born poor. You Naawe also be n'oyimirira poor. n'obagamba nze agenda okikyusa. And you stand and tell Ebyo them you byonna speak to byogere naye change it. ng'olinayo backup. Speak all that knowing that you have a backup. Bano ne bagamba gwe tojja kukulaakulana tusinga. They will tell you not prosper. Mu busungu, In anger, mu kusoomoozebwa okungi, in that challenge, n'oyimirira n'obagamba you stand and tell omwaka them guno this year teguggwako nga munsinga. it will not end with Kakati you. ssebo obanyaba ebyo byogere, So speak all that. ekiro genda ku maviivi. Tonight go to Omugambe your knees. Mukama wawulidde bye nayogedde. Tell him you heard what I said. Omugambe Mukama wawulidde bye nasuubiza. Tell him you saw us, you heard what I promised. Tondeka kuswala. Do not leave me to be ashamed. So Yesufaati yamugamba ssebo, Jehoshaphat said, abasajja owulidde ekigambo kye mbakubye, you heard the word I've told this man. owulidde ebigambo bye ŋŋambye abasajja, You heard the words I've told this man. kakati saagala kuswala. So I don't want to be ashamed. Singa nkeera ku makya ne bampangula. If at all they overcome me, Ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri the glory of the God of Israel kigenda kuba kiyiise, is going to be vanished. era bajja kwebuuza They ebibuuzo. will ask questions. Katonda waabwe aliwa? Where is their God? Baatugamba balina Katonda They ow'amaanyi, told us they have a great God. aliwa? Where is He? Kakati ssebo, Now, njogedde bye njogedde, I've spoken what I've spoken. yesawo bibaakingi. It is time for you to back them. So olunaku lwakya The day came nga bwe yayogera, that as He spoke, njija n'amagye gange, that I come with my army. ne bamulengera ng'ajja n'amagye ge They saw Him come with the army. matini, Few. era abaliwo bonna ne bagamba nauno omusajja tatya. And people say to this man is not scared. Nabbi yabagamba ekintu, The prophet told them something. olutalo si lwammwe. The battle is not yours. Namugamba Yosefaati, Jehoshaphat, olutalo si lwammwe. the battle is not Olwo yours. olw'ebigambo olumaze, You fought your battle of words. kati olw'ebikola Now the battle of acts lwa Mukama. is with the Lord. Mukama actually olutalo olwaffe olw'ebigambo tulumaze, We fought our battle of words. kati olusigadde lwa Mukama. Now the remaining battle is of the Lord. Twejogera ebigambo byo, Speak your words, bakange kange, scare them, bakakase, assure them, batiisetiise. intimidate them, Mukama akolera ekyamagalo buli kimu nga wakyogera. and the Lord does for you a miracle as you spoke everything. Tomanyi ssanyu, You don't know that joy. tomanyi ssanyu liri mu kwogera kintu ne kituukirira. You don't know the joy which is in speaking something and it comes to pass. Noweeyogeza ng'abasinga bakola n'obagamba mmwe You speak something and people see, ku lunaku bwe muti and you tell them on such a day, agenda kubeera wano, I'll be here. bonna ne bagawakana nti And tosobola they will all tosobola. be against it, saying you can't. Olunaku ne lukya And that day comes nga wooli when you're there. wooli batandika okutyamu ne bagamba They start fearing, omuntu ono alina amafuta. saying this person has the anointing. Olunaku lugenda kukya That day will come. wabagamba teri alinsinga bunene mu kika kyaffe, You told them there's no one who will be greater nabo than batuuka me. ekiseera bagambe They will reach a time and say, omuntu ono this person, waliwo ekitali kituufu ku ye. there is something not right. Batuuke bagambe omuntu ono They reach a time and say, this person, ekiri munda mu ye kinene. what is in that person is deep. Kyova ku Lwokutaano That is why on Friday osimu nabagamba I told you, bagenda kubaluza kuba abantu people, buli we balaba kye batategeera whenever people see what they don't understand, tebasobola kugamba tetukitegeera, they cannot say we don't understand. bakiwa amannya agaabo They name it their names ne bakituuma bye baagala. and they name it what they Kati ne want. banaakuyita linnya ki, So if a man name they call bagamba oli him, mulogo, oli they mufere, say oli you kola ki. are a witch, you what? Bwe sigalanga Always remain. ne banagamba
Even if they tell Musabira kanisa kyegamba okubizaayo. which church says Gwe to bagambe send back, ekintu ekya. tell them one thing. Kasitambizaayo ne bibakwata nze sina As kiri. long as I send back and they come to you, Mukama mulungi. God is Gwe good. bagambe ekimuze kasitambizaayo ne bikwata ababizi. Just tell them as long as they get to those who Nange send. sina kyenjagala. It's something I want. Oba ndi mwonoonyi oba ndi kyaha. Whether I'm a sinner or Singa what, nyimirira ne ngamba mu linnya lya Yesu. as long as I say in the name of Jesus, Kebiddeyo gye byava ne biddayo. that go back to where you came from. Mukama mulungi. God is good. Oba gye ndaga basamize. Whether where I go, they are Nze witch kasita doctors, mbeera obulungi kyekyokka. as long as I am better. Mukama mulungi. God is good. Oba kyova Batimaayo That is why Bartimaeus, baayogera ebigambo bingi ku Yesu ye abagamba kimu they told many words nga about, bamubuuzizza they asked him, ng'amaze okulaba ne bamubuuza they asked him Nabaga, after "Mwe, receiving sight, nze me, ekikulu kya byonna ndaba mostly I see, oba mwana wa sitaani whether it's a child of the oba devil, mwana wa Katonda nga wagamba whether it's a son of God as he oba said, tebiriyo whether they are not there, nze mbadde siraba me I was not seeing. mwe abangamba mbu lwaki ŋŋenzeeyo You who tell me why have I gone there? mwandaba nga wano ku luguudo nga You nsabiriza used to see me begging, nga munkasukira bukasukizi just throwing for me. oli tankasukidde She has not thrown for me. ampadde kye mutampa kati mwe He has abamanyi given me what you don't give me. era bayibuli egamba The Bible says yabagamba ye tayagala kumanya n'atambula butambuzi he showed n'abaviira them that he doesn't want to so go and he nawe moved abantu away. abamu bwe bakugamba ebintu ebyekisiru When they tell you foolish tambula things, butambuzi obaviire just move and go. mukama mulungi God is good. eyo gye musabira basamize bafere Where you pray from, you know they are. tambula butambuzi baviire Just move and go. bagambe nze kasita wampa emirembe Tell them as long as I get peace. kasita tebasobola kundoga buli kye bansindikira They kibaddira cannot bewitch me. Everything they send to me, kati oyo katonda mwe gwe mubuusabuusa so that God you doubt. nze nange saagala mumanya kiri awo kasita nkolera I byenjagala also don't want to know him more. mukama mulungi God is good. ate kambayigirize omusumaayi n'abagamba mumanye ennyo katonda muyaayi Any pastor who tells you that know God more, ekisooka katonda yennyini taagala mumanya God himself, he doesn't want you to know him more. ayagala omumanyeeko kyakola ze tambula gendo He wants you to know him what he has shown genda you. n'ekyo Go with that. teri amanyi katonda No one knows God kumumalayo in all. kyova katonda asimba ekkanisa ano nawali wansi n'asimbawo naye nga abawano n'abawali tebakwatagana That is why God buli omu wants kirala nnyo churches. kyamanyi katonda Everyone what he knows about God kirala nnyo is different. kirala nnyo Different. tuva abasajja bazimba akanaala kaabwe As men built their tower, tebakutte byakulwanyisa nti baagala kulumba katonda they have not got weapons or things they want to bo attack God. bagamba twagala kulaba ku mukama waffe eyatutonda But they say, I want to say, twagala what tutuuka we gy'abeera want to reach where he ne is. bakazimu omanyi kye yakola They built. mbwangu alinga eyabasuula eddalu It's as if he made them yabatabula come out. ennimi bati He confused their onamugamba languages. mpeereza bulooka aleeta muyiko Someone said, bring a brick paka kanaala bring wekaagwa n'abagamba mukomaawo until the tower fell down. Said, akatonda tayagala mumanyira kuwala he doesn't emukomaawo want him to be familiar. oze oli mwavu You come when you're akuwadde poor. obugagga He has given you wealth. biki ebirala by'omwagaza What else do you mu want? katonda wabeerawo ddi watandika ddi That when Hey! did you start? ebyo si bibyo That is not yours. mukama mulungi God is good. era nina conference emu y'abasumba gye nabagamba I told them, mwe abasaba mukama njagala kumanya njagala kumanya you pray that God, I want to know nze you. mulamu bwange namugamba mukama I told him, God, nze wompa ekirabo if you give me a gift, kubuulira njiri preaching the gospel, kulabula prophesying, kusabira balwadde pray for the sick, ebisigadde byesigalize mukama mulungi God is good. musa yasinkana katonda Moses mu met kibira God. ekyali kikutte omuliro Into the bayogera ku burning mboozi ejja They spoke ya isirayiri about Israel. mboozi ejja Only one discussion ya isirayiri about Israel. obubaka na buli kimu kye yamutuma The message of kyali ku everything, isirayiri tekyali ku uganda it was about Israel.
ne Musa yali asobola omugamba nga wonfudde omunene mu Bayisirayiri But Moses was able to tell him, as you made me great in Israel, n'ab'e Uganda ntwala. take me even in Uganda. Mukama wakwasa ekintu mbeera n'ekyo. If God gives you Ebyo something, ebisikadde give that. tobirowooza. The rest don't ask him. Tuva Batimayo ye bamubuuza That is bagamba. why they ask Bartimaeus, "Ah, and he tells them, bamungi omusajja mufere omusajja musabizi omusajja you know, bikinagamba. a man is a witch doctor, Nze blah, blah, ndaba. blah. He said, for me, as long as I see, Nze ndaba. I see. Kati mwe mwogerako tebakwatako. So what you're talking about, Singa n'ekkanisa ya leero the church of eyiga today kino learns byonna byonna this. bye boogera ku musumba ogwogamba Whatever they kino talk about your pastor, you tell them, sibeera mu nju ya musumba me, I don't stay in pastor's house. siri mwana we gwazaala I am not his child. ndi mwana wa mwoyo kati ze I'm mwagalako a bibala child of bye the Spirit. byamu So I kati want bino to ebisigadde ebimukwatakumu the abamanyi rest about him. infact tulina nabbiwuliriza You don't need even to listen to them. ebigambo byonna owuliriza okuva mu nze The words you have to listen from me, kusabira kuwaako obunabbi pray for you and prophesy nakulangirira biddeyo gye byava ekyo and kikumala. declare. Ekyo kikumala That is enough. oba natambuliddewo ejjo Whether, oba nabaddewa no matter where I was, oba nabadde nkola kibwe tebikukwatako it doesn't matter. tebikukwatako gwe kikwatako kiri kimu What matters is, gwe mukisa guno gwofuna it is the blessing you get. mukama mulungi God is good. so kyekyo That is it. kyekyo That is beera it. nakubaakinga mu kintu kyonna Have someone who backs you in everything. batiisetise kola byokola naye nga ali wakola Scare them, do whatever you do, but meseji yange esemba leero my message today, kati tulina ekirala we have another thing. abantu basaba People pray, mukama ansumulula God set me naye free, tewaliwo njawulo but there is no difference. we tutunuulira wano When we look here, yosafaati baagala lumba bwakabaka bwe ye kabaka Jehoshaphat, his kingdom wants to be naye attacked, obwakabaka but the tebuli kingdom, mu bisolo tebuli mu miti it has no animals or trees. bulimu bantu They are people. yosafaati Jehoshaphat yamanya ye nga kabaka okusaba decided, had to decide as a king. kiyinza obutayamba ggwanga lye It may not help. ki kye yakola ng'alina obuyinza What he did, yagamba ekintu kimu he said one thing. nze To me, n'ab'eggwanga lyange with my nation, ffenna all of us, musiiba fasting ku maviivi onto the abakazi knees, n'abaana women and children, ffenna tugenda ku maviivi we are going to the knees. Mukama The Lord, atuwa omukisa for the Lord to bless us. kati obuzibu ffe bwe tusinga obeera Now nabwo the problem we have, ekika ekirimu abaana 20 the tribe which had 12 children, gwe mulokole wekka you are the only born again. eyo challenge That is a challenge. mukama mulungi God is good. ekika ekirimu abaana 20 The clan which has 12 children, gwe mulokole wekka you are the only one who is born again. eyo challenge That is a challenge. tuli ffenna Are we together? eyo challenge eri awo That is the challenge there. ekizibu no kinene It is a big problem. mu nju mubeeramu abantu 4 You are 4 people in the house. mu nju mubeeramu abantu aba You are 4 people who stays in the gwe same wekka house. akeera ku Sunday n'okwata bayibuli nti ngenze kusaba It is only you who wakes up and go to church. abasigadde The rest, basigala ku firimu they watch movies. oli agenze out The other one has gone outing. oli boyfriend yamuyise The boyfriend called him. kakati Now, bali banagwe oli omu they are 4 and you are 1. nze n'ab'enju yange mukama tukuweereza That I and my omutya household we serve you. How? ogenda ovaano n'otufuta twotutini You twokomboza go with the little anointing that you've otutini gotten, twotapinze the which you've tapped. oyingire ennyumba kati nabali bava eri ne sitaani Enter zaabwe the house and people will come with their devils. bayingire kyova olaba ogamba bannayensabye ne sibiraba That is why you say, I'll pray. lwansonga mu nju erimu abantu abataano The reason in the house you are 5, gwe wekka avaayo it is only you. mukama mulungi God is good. gwe wekka avaayo It is only you who comes out. kimenye mumanyi lwaki abaana ba Isirayiri bamala ebbanga ddene nga tebannatuuka kutaka Do essuubizo you know why the children of Israel took a long time? lwa nsonga abaali bategeera katonda baali banywerya katonda People who baali are abantu called. nga 2-3 There were 2 or 3 people. musa alooni beebo bokka Moses and Aaron. abantu baali tebawera na 10 They were not even 10.
kubanga bagenda ofuluma Isirayiri Because bagenda ofuluma Misiri they moved out of bagenda Egypt. ofuluma Misiri nga balinga miliyoni 2 They moved out of Egypt and they were 2 millions. mu biseera bya Yosefu Sekalootera In the seasons of Joseph and bajingira Misiri they enter Egypt. Abayisirayiri abayingira balinga nga 72 They were like 72. kakati bagifuluma balinga miliyoni eza So they are coming out and abantu miliyoni 2 that 2 abantu million tebawera people. na 5 Now people are not 5 of them abategeera who Katonda. understand. Musa ne banne be bokka bakitegeera Moses and the friends are the only people who understand. kakati ate nabana batambula ne Musa So even si these bonna people, nti bategeera not Katonda all of them they understand or they know God. bamala gagoberera They just follow. kubanga yene yatambulanga n'omukulembeze Because whoever could move with a leader alina pride eyo gye yafunanga has got that pride. mukama mulungi God is nze nkiraba nnyo wano mbaweereza I bange only see it here in my ministers. omuweereza A minister atera okunsemberera ennyo who come closer to me alina more. engeri gy'alinnya ku banne There is the way he naye steps si on kuba nti oba others. yabasinga Not okukkiriza because that he has more faith. tuli fena Are we together? kakati nabali bagobereranga Musa sigamba nti bo baali bamukkiririzamu nnyo ne Katonda we So they used to follow Moses not because they believed in him more. olwa pride ye That's because of that pride. olwa pride ye Because of that pride. ne bamala gakolaki kakati mu miliyoni 2 So out of that 2 million, abantu tebawera na 5 they are not even 10 abamanye Katonda who knew God. tuvolaba basigala basinkana ebizibu That is why they used to ate face ekyali problems. kyewuunyisa Surprisingly, nga buli we bafuna ebizibu whenever they get problems, babumbawo bibumbe ne basinza they create statues and they kakati worship. eno yenjuyo So this is your house. gwe bekka avaayo ategeera Katonda It is only you who knows God. abasigadde birala nnyo The rest are in their own things. kakati ennyumba yo neefuuka battlefield So now your house becomes a battlefield. olutalo olutakuyamba nakuyamba The battle which does not even help you, neefuuka battlefield it becomes a battlefield. kati kino kankibabuulire Now let me tell you this. abasumba balina amafuta Pastors have the anointing. balina amafuta They have the anointing. naye But amafuta gaffe tegakwatana our anointing does not resemble. Or singa nkera ku makya ne mbawo omusumba omulala if I had told I give you another pastor, mugenda kusumagira kyekisooka but number one, you're going to doze. kyakubiri Secondly, temugenda mutegera temugatta you will not understand him. temugatta You will not combine with him. nange singa ngenda mu kanisa endala tetujja kutegeereka If I also go to another church, things will not be understandable. kati olaba mmwe Now you, nyimirirawo ne ŋŋamba I stand here and say, leero abatamiivu bange today my drunkards, ne museka and you laugh. tegenda mu kanisa endala obayita abatamiivu Now go to another church and call them drunkards. abaleese akasajja kwogera bubi mwana This man speaks sisibite nga bad. tuyita batamiivu simanyi tuli We bakadde know we are all the drunkards. Hey. naye wano But here, singa omusumba gyabayita abatuukirivu mwe mukimanyi mmwe okubayita abatuukirivu kibamalako emirembe to call you righteous, it pisses you off. mmwe abange obayita abatuukirivu kibamalako To call emirembe you righteous, it pisses you muli off. mukimanyi muli boonoonyi kati oli abayita abatuukirivu alinga ababalaatira So the one who calls you righteous is like, hey, alinga abakeneka I'm mocking to you. abakuddaala bukudaazi Just mocking era you. omusumba wajja n'agamba abatuukirivu kale wulira akuddaala Hey. era omumanyi ogamba abatuukuvu ayi ne mutunula eri When I say righteous, you look aside. mukama mulungi God is good. so kakati n'okubeera mu family To be in the family, mulimu abantu 10 you are 10 ge people. mafuta 10 That is the 10th omu anointing. asabira kawala One prays from Kawala, omulala asabira eri another from this omulala place, asabira eri another from different omulala place, asabira eri and the other one from omulala there. asabira eri And the other one ekyewuunyisa there. asabira eri The one who prays from the other place, bwe mudda mu nju agamba ggwe when you come back, he tells you, oba mukama akuzibula ddi amaaso n'ova mu bafe when we're going to open up your eyes. naawe omanyi w'omugamba Do you know what you tell the Mohammed? oba mukama akuzibula ddi amaaso n'oddako mu basajja abalina amaanyi When we're ng'ewaffe going to open your eyes and Ati. come to. kaakati Now,
olaba battlefield eyo, You see that battlefield. olaba olutalo. You see that battle. Singa Yosafaati If Jehoshaphat yagamba said, buli muntu asinze Katonda we mu ggwanga erirye, let everyone worship God, oba in ye his gwamanyi nga Katonda, all those they know as God, abasamize basamire, the witch doctors to do that, abasinze ebibumbe babisinze. those who worship idols to worship. Singa batyo yabagamba, If at all he had told them baye that, tebagenda kufuna buwanguzi. they were not going to get Naye victory. yabagamba, But he told them, abasamize the witch doctors, leero mujje tukkirize Katonda ono. today you come, let's believe God. N'akwata abakulembera abasamize He took the leaders of the witch doctors n'abaleeta mu yeekaalu ya Mukama. and brought them into the temple of God. Bonna bonna n'abakuŋŋaanya. All of them, he gathered them together. N'abagamba tusabe Katonda ogwo. He told them, now let's pray Ne to one Katonda bwe God. yalaba nga abasamize bonna Yosafaati abakuŋŋaanyiza abaana abato, When God saw that Jehoshaphat had gathered the ebiseera witch ebisinga abaana doctors, abato bati baagala kumanya. most people, young people, doesn't want to Abaana know. abato bonna abakuŋŋaanyiza He had gathered the young people. ne batandika okwegayirira Mukama. They started Ne Katonda interceding to n'agamba, God. okay, And even God said, okay, Yosafaati Jehoshaphat, twala omukisa ogwo. take that blessing. Mukama mulungi. God is good. Kakati eno challenge gye tuli. Now this is the challenge to us. Eno challenge gye tuli. This is the challenge we have. Challenge ino nnene. It is a big challenge. Nnene nnyo. It is big. Nnene nnyo. It is big. Mukama mulungi. God is good. Nnene. It is too big. Mu nju we mubeera buli omu ali bibye. In your house, everyone is on their own business. Kyova olaba bikyakusumbuwa. That is why things are still disturbing you. Kyova olaba bikyakusumbuwa. You are still disturbed. Naye singa Mukama akikolera gwe n'ab'enju But yo, if at all the Lord does it for you, mwena ne your mwekwata house, Katonda ogwa, and you all cling onto one God, eyo enju that house, Sitaani talina waayingirira. the devil cannot enter. Mukama mulungi. God is good. Olaba ne mu bizinensi Then if in business, olimu n'abasiraamu bakatuliki baki you combine business with Muslims, Catholics, and baaba, kyova olaba ofuna that okusoomoozebwa. is why you get challenges. Kyova olaba ofuna okusoomoozebwa. That is why you get challenges. Naye singa okera ku makya But if at all you wake up n'obamu na bantu bokka, and then you have with people, Sitaani talina waayita. the devil will not pass anywhere. Mukama mulungi. God is good. Waliwo n'okuba nga nabo bamadiini ga njawulo, Or maybe to kasita be mutabaamu different, musamize, as long as there is naye nga no witch, buli omu amanyi ekyokukola, and everyone knows what to do, nga buli omu amanyi ekyokukola, when everyone knows what to do, si byakkaayana si not byakwewalana. urging or hating one Basaba another. Katonda ow'ekkanisa yaabwe, They pray nawe their osaba God. ow'ekkanisa yo, You also pray to your God. era sitiiru Sitaani ayinza obutabaako waayita. The devil may not Naye pass challenge away. weeva, But where challenge comes from, bogezaako kwatakinga Katonda wo. they try to attack your Kati God. abandizimbye ekisenge So people would have built a wall ng'amayembe tegalina ge gayita, temugenda kukimenya. that witchcraft or spirits will not, you'll just break it. Mukama mulungi. God is good. Kino Yosafaati kyakola, This is what Jehoshaphat does. ye n'abantu be bonna baafuga Him and all his people that he rules, ne beegayirira Mukama. they Bonna, interceded to God, all of them, bonna all of them. ne beewaayo mu mikono gya Mukama. They surrendered up into the hands of God. Nabbi n'abagamba, The prophet told them, kino kiwedde, this is done. kiwedde, It is done. mugende mutambulire mu buwanguzi. Go in victory. So olunaku lw'olukwata ab'enju yo bonna That day you get people of your house n'obawaayo mu maaso ga Mukama, and they take them before the Lord, kijja kuba kiwedde. it will be done. Mukama mulungi. God is good. Naye kati ogenda kikola otya? But how are you going to do it? Tebwagala kumanya. They don't want to know. Tosobola kukwata maama wo bataatawo. You can't get your mother Abamu or mulina father n'ababi divorced. tolina nawe omutandika. People, you have children, but there's no way you can or Abamu husband. mwebyeyo nabwe ebyo okujja Some wa. of you just know, Ate Musumba agamba and the pastor is saying, okuwangula ab'enju yo bonna balina okuba nga bali you mu and your Katonda. household have to be. Kati ogenda kikola otya? How are you going to do it? Mukama mulungi. God is good. Ogenda kikola otya? How are you going to do it? Kuba oba Because weetaaga okuwangula mu maka